kati yagenda enche Kampala onyumya naye biki toyina magezi tomanyi banga lyogenda kumala wano kasita omuddamu ng'ebikonde bitandika mboko z'omubigere sinungi zandibanga zimalamu amaanyi g'ekisajja mbu bakuddira ne bakuba wano wansi w'ekigere baga ebigere biwanike kuba emboko n'oyanga etuuse eno ku mutwe nga yabusala obulago bonna bagenda okumutuka ng'omusaayi guyiika naye gwe Let my people go a campaign mwetuli leka abaana bange bagende mu nsi gye nabatondera okubaamu bansinze bantendereze era baweese ensi yaabwe ekitiibwa. Labongo Kyate Foundation tuva tugende e Kamengo tuve Makindye tugende e Kamengo gumana Katonda ali eyo tusaba kutukwatirako gwagamba nti nedda brand ya Metan Krabongo ennyimba ze zinkoledde ddala bulungi for 5 years. Sasa tukwetaaga nnyo Mukama agenda kuwa omukisa gw'atoola ku lw'omwana omuto kuwulagidde ddala nti weewaawo ebyawandiikibwa wabikwata gwasinziira mu John 15:12 nze gye ntambuliramu obulamu bwange bwonna. Mukama agenda kuwa omukisa kubanga oba otukkiriza ebyo byennyini byatugamba okwagala nga bwe yayagala ensi n'agitukwasa kyatubanja kiri kimu kyekyo. Tuli mu kuzimba asooka semiti ka 3,100 Emoloka y'omusenyi ya 9,000 emoloka y'amanja ya 16,000 kyonna ky'osobodde tugenda mu maaso twebaza bonna abakatola sofa tujja tubamenya mu programu zaffe ez'enjawulo twetaaga $5,000,000 toilet tunagikwatako ne kaso tube safe wano tulina ebbanga etasukka mwezi kati okuva wano tukusaba tukwatireko kino kibe tujje Makindye tuve Makindye mu bupangisa tugende waffe banji abanakuwalidde movement eno naate wamwe tewaba wabi banji abagambye nti nedde ekifo kyamwe nga kirungi nnyo naate tetwakisanga bwe tuti. Nze nzikiriza nti Katonda agenda tuwa omukisa ffenna abatoola era nzikiriza nti eddoboozi lino ligenda kukwata gumana Katonda ali eyo atugoberera. Amanya bampita Remaster oba Metan Krabongo ko MRlive kwendi era nkomyeyo ne muganda wange anyumye emboozi n'owuliranga ddala bitabuse wadde nga embeera tunagibaamuko owaali abantu beyanjirira. Amanya yenze Mutebi Isa ansangibwa wano Salama Road. Nsooka kwebaza omutonzi ekyatuwadde ekirabo ky'obulamu nimbanga era n'olunaku lwaleero nzizeemu nendabikako mu maaso ga kamera yo. Omanyi awatali Katonda tewali kisobola genda mu maaso kuba ye muyinza wa byonna era wagamba nti terujja kuziba terusobola kuziba. Ekyo kyagambye kyekiba ekisinga ekitegeeza ye nannyini buyinza bw'ebintu byonna era tategeera Katonda simanyi kyaliko agenda kulaba ebigenda omutuukako gye bujja kubanga Katonda y'ensulo y'ebirungi byonna bye tuyayanira kasaba nga akuwadde bulamu gwe mukkirize mutegeere byonna bisobola okusumulukuka kuba bangi abamuweera obujulizi naffe tusobola okubeeramu abo basobola omuweera obujulizi nti ebintu byakyuka nti ebintu bikyuse kubanga omuntu wosimba kasooli musimba mu January amakungulu oba ogasuubira mu Gwokutaano kitegeeza era ebbanga lyonna ennimiro oba ogiyooyoota ogiyonja giteekamu obudde nti singa naffe tuddira emitima gyaffe ne tugikyusa ne tugiteeka eri Katonda tomanya tusobola okufunamu ebyengero ebirungi tusobola okufuna emikwano emirungi neno gye tuwangalira ne tuba nga tetukyaliyo ku lw'amaanyi ga Katonda. Okola mulimu ki? Ndi mukubi w'amataffaali nima ebikwatagana n'enkumbi byonna mbikolera ddala. Mbadde njawulo ngamba naye ku lwa Kamengo ngenda kutoola kinkubye wala. Ngenda kutoola kuba nange
ndi muntu eyandiyagadde okuyamba naye sirina naye kwaka akatono ke nina nange njagala nyambeko kwabo abatayina sinza ayina ennyo naye ako akatono emmeeme yange eŋŋamba gaba osanga oyinza ofuna ekisingako kubanga ne bayibuli egamba emmeeme egabagaba yetera ofuna ebbiri zo nyino ziwa nina okutoola n'empaayo ku lwa Katonda mpadde obulamu bangi bafudde nzaani bantu bafa bantu bafudde bantu mu makomera balwalirayo ebirwadde eby'amaanyi kati bwe mba nkyali mulamu mba nyina okuwaayo we mba nina abantu abali abandyagadde bakubira amataffaali obalimira kuteekateeka ensuku zaabwe balina septic tank ebinnya ebyo ebyokusima bawe ku namba ey'essimu gwe muganda wange alina faamu bya bulimi bya bulunzi byonna ng'oweetaaga omuntu omukozi Mutebi ono emboozi ye tugiyisa mu kkomera naye si musajja mubbi si musajja mumenyi w'amateeka wabula lwaki emboozi eno ngiremeddeko nti Mutebi ono abadde mu kkomera ebbanga lyonna naye nga bakunyumiza ebintu ebimututte mu kkomera amazima byewalika bintu byakutambula ntambula zitategereka n'aba mu kifo ekikyamu kane bajja ne bamuyoola ebintu nga tebitegerekeka abantu bawe enamba y'essimu enamba yange eri 0755 00 97 48 eri 0755 00 97 48 bagambe nti olina ku WhatsApp so wansinikidde message ku WhatsApp nosinkana ekifaananyi kati no muzira kisayira yampadde kasimu ako lwakubanga lese ku muliro muzira kisayira yakampadde aneunyisiza nageza okubikula bwenti sebo nga nkola weekubye selfie ngamba alo nga kwendi muzira kisa yabadde eyo naga kankuteekemu akasimu kagira kakubeeramu weewaawo Mutebi tuli ku mboozi z'ekkomera tuli ku kiki ekituuka ku bantu abali mu makomera mu kawero ke kamu nga bwe tukubiriza ne bannaffe abalina abasibe mu kkomera okubalambula mu kkomera emize sofa twamenyaamenya ogw'ekisiyaga ensula ebisiyaga bifuuka ebisiyaga abantu oli ajja n'akwata munne lwampaka misana ttuku n'amulya ebisiyaga oli ne bamulya ebisiyaga ne yeenonoonera ebibonereza abapoliisi bafuba okulwanyisa omuze naye omuzimu oguli ku bantu abalira ebisiyaga mu kkomera nagwo gwajja gumaliridde bwe gukukwata tolowooza ku bibonerezo byagenda kukuwa gukuvaako maze kubirya muntu obwana obuto babulya ebisiyaga lwakindaazi nabbula lya byakulya ekyasinza okuliisa abantu ebisiyaga si bwe kiri ekiri era of course kubanga eriwo oba n'akaceere oba munene nnyo kiremu just ey'omuceere abakutunuulira balabira ddala ng'olina ssente nnyingi naye ng'oluusi muntu oyo akukyalire n'akakuleetera sofa era nkubiriza abantu abalina abantu baabwe mu kkomera bambi mubayambe omuntu mukyalire musindikireyo omutwalo gumu ajja kusabira essala z'olifa nga zikuwa emikisa gy'otasobola kubala olw'ensonga ali mu kunyigirizibwa bamulya bisiyaga lwa 13 15 ne bamwonoona so mulambula abantu bamwe mbeegayiridde ne sekwegayirira yenna ng'olina omusibe ng'omanyi nti amazeeyo mwaka n'okwambuka waggulu tomulekerera muweyo kadde si ye yakyagala nti kirina omutuukako ekyo ye si kyatuukawo naye muweeyo akadde naye muntu tomanyi ayinza okujja ng'akyuse nga siyo tasobola kukomawo nga we yagenda ekyo kiba kizibu omuntu omusiba n'asigala nga akyali mu mbeera ze yalimu kiba kizibu si buli kubateeka mu kkomera nti abayaza omusango bangi libamize ate balina musango gwe baali bakoze bangi libamize olw'ebikoosi bangi libamize olw'obunafu nti yali atudde awo ne bajja okukwata abantu yokuba talina musango naga sina namaanyi gadduka ndi munafu nsinja bannyonnyola ne bamukwata ne bamusalira emyaka 2 so si buli musibe ali mu kkomera nti alina omusango nedda ngera bwe kiri nti si buli agenda mu kyaki n'asaba n'akoola nti asinga omutima omulungi okulwana mu makomera kusukka eŋŋumi evuga esiba evuga esula evuga kiki ekyasinza okulwanya abasibe
mu makomere ekyo kyasinza olwanya abasibe ekisookera ddala beezoleya ng'abantu ba bulijjo, kubanga eri mu busibe waliyo abantu bangi babika bingi, kwegamba buli omu alina omutima gwe. Ndi wogenda mu busibe ekintu kye nalaba ky'olina okukola, gwe olina okwefuula eyavaako, gwe n'obeerawo nga tolina mboozi n'abantu, kuba n'okunyumya obunyumya kyokka kisobola okulwanyisa mu kkomera. Ng'oli n'abasanga nga munyumya n'ababuuza lwaki munyumya, ekyo kyokka ne kibalwanya. Ate eri woolwana era muguba musango mukomera. Olwana balina okutwala mu sseero, waliwo sseero ey'amazzi ne bakuteeka mu mazzi n'osooka onyogoga. Babonereza naddala omuntu alwanya oyo, kubanga oba olaga nti okyalina maanyi oli munda naye olaga nti tokyuka. Nabo baba baagala tukyuke. Bwe tutuukayo n'abali abo abasirikale baagala abantu baveeyo nga tebakyali mu mbeera mwe baagendera, ng'emitima gyabwe gikyuse, era abantu bakyukira ddala. Naye nga kwokulwana kubeerayo, ssaawa z'okufuna emmere awo bamu balema okwekontololinga era ne balwana. Kwegamba kwokulwana kubeerayo buli lunaku, kiba kizibu kusiba nga tebafunyeyo keesi 2 oba 3 za kulwana. Oli akusanga onyumya ne munno n'akubuuza lwaki munyumya, Lwaki musibe munno. Kati nno nga ekikulangiza ekyakugamba tugeze nti nze ndi ku musango gwa kuta muntu, tugeze kati nze gwenyumya naye ali ku musango, tugeze yabba ng'ettooke. Agamba kati tugeze agamba nze ow'okuta omuntu agamba kati oyo agenda enkya e Kampala onyumya naye biki? Tolina magezi, tomanyi bbanga ly'ogenda kumala wano. Kasita omuddamu ng'ebikonde bitandika. Ekyo kyokka kwegamba wali abantu nga bo beekyawa, noonya waawakulira ntalo nga ye gwe mulimu gwe kuwakula ntalo, kulwana. Kwegamba eri nayo waliyo abaayo kale bakamenyo baayo, nga ye nantagambwako, nga n'abasirikale bamutya, bennyini nga bamutya, nga yeekyawa, nga bamulekerawo ye bamutwala butwazi waatyo. Kati nga gwe kyolina okukola okumwewala, tewali solution endala, gwe okimanya olina okumwewala. Singa omwewa biba bizibu byereere, nga ye okubonerezebwa takyakitwala nga kikulu. Kati omuntu bamusibye emyaka 10 aba alabira ddala nga 10 abakyalimu nga bamusalidde emyaka 10, bamusalidde emyaka 10, aba alabira ddala nga ensi tekyaliwo, ng'alabira ddala ye kati ali ku kaaloke, temujja kujja mu muzoganye, temujja kujja mu maleko mirembe, yalina obbafuga. Nga kyagamba kye mulina ogenderako. Kitegeera ekintu ekyo. Bibonerezo ki byasinga obba ng'oggyeko kubasibira mu bisenge byajjulamu amazzi? Kati ekigwa eno gye mbadde, ekibonerezo kye bakuwa, waliwo woodi mwe nagamba gye tutuukiramu 31. Ekibonerezo kye bakuwa ekisooka nti abalala singa baba beebaka ku bulanketi, gwe weebaka ku seminti nga toli mu ssaati. Kumala ezo ennaku ze baba bakugambye tebakyusaamu, tebongezaamu, tebakendeeza. Singa bagamba nti olina omumalamu nnaku 6 ziba 6, ate mwezi nnaku 6 toyina kufuluma, wadde abalala bafulumye gwe tofuluma, obeera omwo paka. Emmere okusanga omwo, obuugi bukusanga omwo. Empozi nga emergency ze nga bakwetaaga mu office, we bayinza okufulumya, kuba n'okunaabonaabira omwo mwennyini mulimu ebinaabiro. Kasi oba ku kibonerezo tolina kufuluma. Ekibonerezo ekyokubiri ekyo kimu. Ekibonerezo ekyokubiri, womala ekyo kyennyini ekisookebwako, baba balina okutwala mu sseero eddako, wali woobeerera obwomu. Kati wano obadde mu bangi ng'oli ku kibonerezo naye ng'oli mu bangi, naye ng'era bakwawula nti ffe abatali ku kibonerezo bwe tuba tutudde wano g'otuula eri tolina tusemberera. Ffe tulina okulabirako nti
ekikuteesa mu eyo wodi ebeeramu abapya bano abapya balabe omuzi w'emisango bamuyisa batya mukomera balabireko abo abapya kuba mubeera omwo nga musoma amateeka era ne bagamba nti etteeka kulwana namba meka nti tokkirizibwa kulwana nti teeka namba 20 nti mulirabye kati nga balina omuteekaawo mumulabireko ekitegeera ekintu ekyo era ababa balina omukubakubamu ku mbooko ate nga basibe bane bamukuba era Katikkiro yabalina omukuba balina omukuba namuteeka mu layini kubanga tolina lwana wali mulina okuba nga muteesa nga mukaanya nga mwe w'amagezi bazikuba mbigere wansi tebakuba kabina bakuba bigere wansi mu bigere wansi lwaki bakuba bigere wansi nange simanyi naye ate nagenda onoonyereza nga bagamba ezo emboko z'omu bigere sinungi zandibanga zimalamu amaanyi g'ekisajja mbu kubanga bakuddira ne bakuba wano wansi w'ekigere ne bagamba ebigere biwanike kuba emboko n'owulira ng'etuuse eno ku mutwe naye abasajja bakuba omusajja nendaba nga asanyaladde yenna nga yenna asanyaladde yenna naye nga Katonda wange omuntu anaavaawo wano oli nga wakatuuka otuuka n'ekisa n'ogamba oba ngenda kufiira wano naye nga abantu babeerayo emisango bagiza n'abatagiza era babeerayo kitwala bbanga kyokulira engumi evuze mu kumukomera kugambye tebusobola kuziba buli kanaku wabaawo engumi wabaawo okulwana jjukira ziri kiri ekomera bagikola nga sweya eno bizimbe eri bizimbe eno bizimbe n'eno bizimbe kati mubeeramu wakati tibakizimba kiriwo ekiti ti eruumu ziri wano nga wolaba nti wano bazimbawo neeri ne bazimbawo neeri wansi neeri kati nga tuli wakati nga wolaba kati nga bateekamu nga wolaba nti zino ruumu eno namba 2 kati mulimu 31 kati kiba kizibu eza 31 butafunamu abalwanye kubanga ebibalwanya biba bingi simanyi oli abya kindaazi kyange kimanyi oli atutemu sukaali wange kugamba jjukira eri wali abalina n'abatayina nga wolaba ebweri era nti eri nayo wali abagagga omuntu asobola okuba n'ebiwago bye 3 ebyamenvu sajja watu n'abanga amazeeyo emyaka nga3 talyanga ku lyenvu naye ng'alyegomba mu butuufu ng'alina owaliizibwa olibba tiwalibba era biba bikonde byebivirako abantu okulwana waliwo abantu abakussa ebisi mu kkomero omwo oli ayina ekisi n'alwana n'akifumbita munne gwensembi olaba ye yeesala girita wano mu bulago byebisi tebiriiyo era tebabikkiriza kuba ne fooko tebazikiriza wabula ate girita zo gye ziri ate nga ndaba zez'obulabe yeesalira ki mbu ekyamuleetera okwesala baludde okumutwala mu kooti ebiri bye twayogerako wansi waggulu wali mu interview ezasooka nti abantu baludde ku samale oli bamuteeka ku samale amazeeko myaka 6 tagendanga mu kooti ali omwo mu kikomera nga bwe nkikunyonnyodde nti kiri wamu tafulumangako buli kimu akikoleddwa omwo kati gwe bali myaka 6 ng'oli mu kisenge kimu yeekyawa musajja wattu ne yeesala obulago naye era baamujanjaba naye nga yabusala obulago bwonna bagenda okumutuuka ng'omusaayi guyiika naye gwe weebuuza omuntu watuukira okwata ejjirita ne yeesala kitegeeza kiba kimususseeko yeesala namulabako si byali mboozi namulabako misana bamuyoolayoola awo mutwala mu ddwaliro n'awona bamukomyawo mu busibe bamuyiye ate olwedde era ddwaliro liri mu busibe eddwaliro liri omwo mwennyine buli kimu kiri omwo tewali okufuluma gw'omuntu afuluma eyiza ng'obadde convicting obusibe buwedde oba ng'oli ku musango mutono ng'okkirizibwa kulima oba ng'ogenda mu kooti mirundi egi gye gikukkiriza okufuluma eyiza nga obadde convicting obusibe bwo buwedde awo ofuluma oba ng'oli ku musango mutono ng'ogenda kulima kuba eri wali abalima balabanga ababeera mu yero n'ogenda n'olima oba ng'ogenda mu kooti kati oba togenda mu kooti na kulima awo olina okubeera omwo paka kooti weeri kuyita oba badde convict paka ebbanga lyo weeriggwawo
kyekiri eri naye nga abantu benalabyeyo abasinga 7 ku 100 bali ku samale oba kyetwandiiseko mito nti babakanyugayo bukanyuzi kooti yabakanyugayo eno lowa kooti yabakanyugayo bayinza high court ebayite kati ebbanga high court lyeba ino bayitira panvu banga panvu lino kwata emyaka 5 ku 6 kati ate semateeka ye yaraga mbu tekirina tuukamu eri ebbanga ndowooza olw'okuba nti emisango giba mingi ng'ate abalamuzi batono kyekiviirako ekyo ndowooza kubanga abantu bali eyo bangi bantu bekyawakyawa dda abantu ne bali ebisiyaga ogenda nolabira ddala nga bantu mu butuufu bekyawa maze emyaka 8 myaka 10 myaka 15 ng'ali omwo nno nga tosobola kikkiriza abamu bamanyino gaabo babasajja bagenda bweru kumba ali mukomera era omuntu waba yakubulako gwe ng'olaba yabula mulundi gumu kusooka omunoonyezeko mukomera amagirita gaba gakola mulimu kirwaki ate kati amagirita nti gasala nviiri jukira eri tuli bangi mashini gye zire zisala naye entono tosobola kuddira abantu 2,000 bawe mashini 5 tezisobola basala buli lunaku ekitono nnyo baba balina osala y'abantu nga 10 oba 3 kati ezegirita mu kuzireeta ze ziba zirina osala enviiri enjala kweyonja kale ng'omuntu kyekizibaleesa naye nga zez'obulaba ate nze zenalaba twali yali agisaze munne kigogo yo keesi yo saagirabayo Mutebi emboozi olyanonyumya emboozi ekkomya nobanga anyonya firimu eri firimu ate omuntu agiraba oba agiwulira era ayinza owulira nga mboozi buboozi naye luli lutabaalo ndaba olina ekiwundu kana akantu koyina ano kayulisa kona nekayiika abadde awo munaye wenagenda mukomero oli omusajja wenalekera essimu ye yankubye namusabye essimu yange naŋŋamba yagitunda era we wavudde obuzibu ne tulwana kati enkovu yabulabe okugikuba neyabikawo ekyo kati simanyi yali yabiseeko nedda gwe gusoose yagikubyemu ŋŋumi naye nga mubanja byange ebyaddala nga mubanja byange kuba bwe bagenda okunsiba nga yayina essimu yange ate wenagomyewo omusajja yaganya ojjimpa yankubyemu bukubi ngamba sinaga nakuddiza bijja kuba birala saagala kuddamu kunsiba nakava mukomera ate era banzizeeyo nakola ogwo ogw'okubeera mukomera nakaddiira mukomera kati essimu ye wagimulekera otya essimu okugimulekera kuba wali ogenda kukola kandi lwe nali ngenda okukola naye sina transport eyampa transport ne mugaa giro sigazeeyo essimu ngenda kuwa ssente nga nkomyewo ngenda kukola ngenda zikuwa nga nkomyewo kubanga bwali twasimbula ssaawa nga 3 ez'okumakya ne mugamba ssaawa nga 10 tujja kuba tukomyewo oba 11 musajja nampa ssente gyali 3,000 kati buyampa 3,000 bwe twatuuka eyo gye baatukwatira nagenza okukomawo mu myezi 4 omusajja naŋŋamba ayagala 15,000 musajja watu nekandakanda nenkola ntya nenkuba amatafaali eyo nabadde n'ebicuba nenfuna 15,000 nengimuwa ate wenagimuwadde yampa 3,000 wenagimuwadde naŋŋamba sente ziresereeti kati njagala 2,000 nga musajja gwe olabika oyagala kungezesa eŋŋumi kwe yavudde kuba nabadde awo wenyini ku mwala mugaa naye kati olaba mu butuufu kisaanidde kuba n'abantu benyini badde bamugamba omusajja muwe essimu ye okitegedde ava mu busibe akyali mu kupanga mbeera naye ate era oteekawo embeera yakumunyigiriza mu butuufu nanyigiriziddwa naye nga sirina kyakkola nemuleka kati wagenze mu ddwaliro oba eddagala baliwona lyokka ndijja kuwona lyokka kuba ne ssente sirina zigenda mu ddwaliro katonda nga wali buli kimu kisoboka
nzikiriza mu Katonda kusinga birala byonna. Kuba buli ekijja kibeerawo lwakuba nti yasalawo. Abasokoddemu bayo ku namba y'essimu abaagala obakubira amataffaali obbalimira bano banjagala kutema mwala mu ntobazi oba nti badde wano nina ettaka nti nina ettaka naye lyajjula amazzi neetaaga litemamu emyala egyo gitambuza ago amazzi lisobole okuba nga gatambula mu layini emu. Egyo mirimu gyange gyonna eyo ngikolera ddala. Simanyi nyina ensiko yaguba eri eyo kwegamba yalema eyo ngisaawa. Simanyi nyina ebiswa mu ttaka lyange mulimu ebiswa byalema eyo byonna gye mirimu gyange. Kwegamba enamba yange eri 0755 00 97 48. Nze bampe ku mirimu, bampe omukisa. Muntu wenna ali eyo nga osobola okukkiriza mu muntu omulala nzikiririzaamu ompa omukisa. Gwe luggi oluyinza okugulawo enkyukakyuka y'ebyo byonna. Enamba njiddamu eri 0755 00 97 48. Kola tuna n'ensi yange weeraba.